challenges eziriwo abantu bafune sente zaabwe ez'NSSF sebo nze ntuula kakiiko ka finance aka parliament nekambikira abantu kyebadde batamanyi ate kiki ekiguddewo abantu kyebadde batamanyi sente zammwe ez'NSSF muzeerabire ate mu kukyusa etteeka lino lye tulimu pulezidenti yagambye alina okutusisinkana kakati mu tteeka lino twabadde tutaddemu tuteekamu buli muntu afune 20% ku savings ze kati ne batugamba president mu bbaluwa yagamba mu 20% ze twogerako zirina kutandikira etteeka nga ataddeko omukono kuba mu tteeka mulimu aba savings emyaka 15 15 ne tugamba tekyali badde discriminatory twaligambye ba savers bonna ne baweebwa kubanga mu biro bino tewaliiwo ali bulungi abantu bateeka sente myaka 2 oba 5 oba wewe president yatuwadde ekiteeso kye mbwayagala aba savings okuva ku myaka 15 ate nga bw'oba obala emyaka 15 ogibala okuva ku lunaku olwo lwe tuyise etteeka kiregeza tebaafuna the law does not work retrospectively kakati awo tuba tubala emyaka 15 gye twogerako nga ffe aba palamenti lwateekako omukono mu amendment tutandike okubala emyaka egyo 15 kati awo tuba tuzanyira buzanyizi bantu ku bwongo abantu basevinga sente zaine bagamba oba temutuwadde kawunga oba temutuwadde bijanjalo oba ne sente empirivu ezikuŋŋanyizibwa tezitutuuseeko oba n'emmere eno kuba tusuubira abaliwo bannaffe abatuleeta information nti eno emmere ekuŋŋanyiza bagenda giteeka mu bukutiya obulala bagikubireko campaign bagizeeyo ekubibwe campaign era mwababeera mu byalo naddala mu lwero tulayango mulinde emmere eno mugenda kugiraba nga bagikyusiza mu bukutiya nga gye babagabirako akawunga mpa akalulu bakuwa omuceere mpa akalulu ng'ebweri enkola yammwe nti mwe mwasalawo kwetunda abantu ne bakimanya nti omuntu tokyayogera ku nsonga zimuluma wabula twala butole bwa sabbuuni twala bunnyo twala obusukaali kubanga nze bw'okyama ewange nga nina common sense n'oleeta afukiro ya sukaali nsooka kutunuulira n'enkubuuza ekikuleese ne mbuuza n'emmotoka eyo kuba goli akulabamu nti valuyo katole ka sabbuuni valuyo afukiro ya sukaali valuyo afukiro ya munnyo nakugamba waana nnyo n'ogenda ng'owaana naye ng'ogenda kukaaba so kye twagala okusaba president nti speech ze kakati azikola era yazikoze eggulu era tuddayo okumusisinkana ku lwa budget naye alowooze bannayuganda embeera gye balimu buli muntu ali ku kisenge bw'otunuulira omusomesa n'omubuuza oli otya omusomesa akugamba ndi bubiffe be baasooka okulookinga naddala bali mu private schools bano abasomesa nti ky'osomesa kye kikusasulwa fe olwaleero gavumenti egamba nti yaweereza ebikozesebwa abaana okusoma mu maka gye bali waffe nakaseke tebituukanga era kubirako chairman waffe komu kubanga musajja mulambulukufu omubuuze nti ebikozesebwa mu masomero byatuuka nakaseke nze sijja kuva eno nkubekoomu oba musamba oba muvume kubanga tetunnabiraba kubanga si mandeeti ya disitulikiti okutuusa ebintu ebyo mandeeti ya gavumenti gye twawa ssente okutwala ebintu ebyo ku disitulikiti n'ebigaba kakati kiringa olwaleero disitulikiti ezisinga neyewammwe eyebuyikwe tebafunye sente za nguudo ewaffe zisaze muzigenda mu bululu ebyenguudo tobabuulira kati tulina okwekubamu mu kifuba tutunuulire abantu be tukulembera bafaanana batya bino byebiro ebyokwejalabya buli omu ayambyeko atya muno okulaba nti tuvuunuka wano we tuli omusomesa ayambiddwako atya omusawo ayambiddwako atya omulimi nawudde pulezidenti ayogera nnyo ku kyobulimi nze ennaku ezo nagende wa genosale nga tuli mu lutalo lw'ettaka ab'ebbalaatya lwe nakugambako wano nga tuli abeekalagalawo nga basengula abeekansiri nengendayo ne mugamba nti abasajja bano bagamba ttiimu y'abantu bo wano yeesengula abasajja bano era ebaggaliddeyo ttiimu y'abachainabo naye natuukayo wasale ne mugamba naye njagala ndabe bagamba nti oli musajja mulimi era gw'olina ekyaji ekisinga mu East Africa mu byagi byo mulimu ki ebyagi obimanyi sayiro zebakuumiramu emiri Salimu Sale nandaga nti ogwaji ogulaba nga mulimu ensawo za kasooli nga 10 ne mugamba ogusinga mu East Africa ne mugamba abantu beno bali maki kuba gwokulira operation werese creation president yayogeddeko werese creation eteeka okuba ng'erabibwa ng'obugagga obulaba ng'abantu balaba bateeka ssente mu nsawo ne kati buli omu ali mu kasaako bamuwole naffe se babaka ba palamenti boolaba kyova olaba nti ababaka abamu bava mu palamenti n'ekitogi ne kikutuka bonna bali ku miguwa gya saako
loonizi saako loonizi owa bodaboda yafuna looni olwaleero waliwo omuvubuka akedde kunkubira weekasambya Juma nangati eno banka zaakomyewo zitusaba ssente nti tobabuulira ebyo nti tubadde mu lockdown naye ng'abantu basaba ssente tebakyakola nabo bakimanyi tebakola pulezidenti bw'avaayo akyogerako bogezi kiteeke mu buwandiike kifuuke criminal bank okugenda okubanja omuntu nga wataddewo ennaku ezirina abantu okutandika okubanjizibwako at least abantu bawe emyezi 6 bawe emyezi 5 tusooke tufune recovery then ebyo bisobole okutambula omuntu omubanja renti abadde takola naye omugamba olina okusasula gyali ewaka alina okuliisa abantu ne looni zizimubangibwa era ensonga lwaki mugenda kulaba abantu baffe nga bakaaba ebiseera ebisinga era kyetwagambye ne pulezidenti nti oyogera nnyo ku butonde bw'ensi naye gwe okimanyi nti n'abantu baffe abaali bakola ku nnyanja amajeego gabakubye kubaffe waliwo abantu